Pastor Bugingo omulundi oguddako bw'obanga oyagala okuzanya stand oba diversion ofunanga abasajja abamanyi okuzanya emizannyo gy'akatemba ne bakuwandiikira scripture bulungi wogenda ogizanya. Ekisookera ddala tulina omukulu omuyita Alex Mukulu eyawandiika the 30 years of banana mulungi mu kuwandiika andibadde osooka mumukubira n'omugamba waayi njala kumpandiikira scripture stand ngenda gizanya ntya n'akuwandiikira we bamuyita Alex Mukulu. Next time before you stage any stand, please consult Alex Mukulu, John Segawa, Ashraf Semogere, and Maulana and Rain. Bakuandikire scripture bulungi nnyo zizanye bulungi nnyo nga tezirimu wadde ekitole. Otherwise tukoyo tumanyira nga muzanya bisitandi bitaliyo. Naye mu kuzanya sitandi zino faamu twategeddemu bintu bingi nnyo bingenda otegeeza eggwanga era ogenda kuva wano nga gakubugumye era mmanyi gakutokota kakisaawa zino. Tugenda tutandika. Ate tutandika na forensics. Nze sigenda genda muli parapasa omwena bumwali tugenda mu forensics. Kubanze bye mbikola birinako obujulizi nga nkulaga ki ekituufu ekiriwo. Kati next time bw'oba oyagala okuzanya stand ne diversion engeri gy'omanyi okusoma Bayibuli tekikufula nti osobola okuzanya stand nedda eyo bakafulu. Abasajja basobola okuwandikira scripture ngambe Alex Mukulu yawandiika 30 years of banana mulungi mu kuwandika scripture z'emizannyo. Waliwo John Segawa mulungi mu kuwandika scripture z'emizannyo. Ashraf Semogerere Maulana and Red bakuwandikire scripture ensi tegenda tegera tuwadde ozanya scripture katugenze mu forensics. Ekisookera ddala tulina sitole nnyingi ezizze mu kintu kino. Nabagamba omusajja ono wa M23 era ssente ezimu zonna azikwata n'azisindika ewa ekongo. Njagala tegeeza public eyo Pentagon kyaki tesobola kubeerawo kikisookera ddala ekyokubira ettaka lya Muhoozi Kanyarugaba ye mukama waalyo. Era ssente ezimu kuzisolezebwa mu ndiga ezo ndoza 25% ziba zirina okudde wa Muhoozi ng'obusuulu obukozesebwa ku ttaka eryo. Mukitegedde bulungi nnyo. So talizimbawo kyaki tasobola gizimbawo ekyo mukimanyi bulungi nnyo nakyo nkibagambye. Kati kasooke mbawe gundi information endala ezikwatagana tulyoke tugende ku forensics. Ekisookera ddala bw'ogamba nti omuvubuka ono eyafudde nti mukadde wa kanisa, abakadde b'ekkanisa tubamanyi babeera ba civilian. Naye wulira omukadde w'ekkanisa particulars oba particulars of the deceased Muhumuza Richard M/A UPDF officer attached to SFC Nakasero deployed to guard Pastor Aloysius Bugingo as a bodyguard. Oyo tabeera mukadde wa kanisa, bakadde b'ekkanisa tubamanyi. Ono mukuumi wa SFC tutandise forensics. Ono mukubi waki wa SFC so si mukadde wa kanisa. Tutandise forensics. Temugenda kulimba bantu wano. Ekyensi ekitegedde tugenze ku kirala. Ekirala kikino nina information gyenfunye okusinziira mu nsonda ez'enjawulo. Omwami ono omugenzi abadde alinkinga information mu public nemba enemies baani ba Bugingo. Abadde agirinkinga boss ewa Museveni newa Muhoozi nemba pastor abali n'abantu abalala ng'erinkinga omusajja ono n'akola ki naga information eri enkuba ng'ate omuntu ayinza okuba nga agimanyi ambeera okumpi y'ono nga information ekuba Bugingo mu gavumenti mu public ne makyaki nemba pastor abala nga evira ddala kugumba wabulaga nti afunye information ng'evira ddala kugumba kati ebadde ng'erinkinga kati gyanaga nti ono yakola ki yalinga information ekyo kiri awo. Kati nsooka bbawa information buli omu otwalako information gy'oyagala. Ekirala Pastor Niyonzimana Aloysius waliwo abantu bangi abakunoonya mu kwogera akagambo kano
ono omuwala eyasse omulenzi omusazi w'enviiri omulamba ani yagulabyeko tewali n'olwo yennyini yattiddwa temunnalaba ku mulambo kati kavudde kwanjula katandise mukulu ekisookera ddala ne poliisi obanga sinatuuka yeeyo njala tegeeza public nti otwogerera essaawa zino kwedikota za poliisi enaggulu emmotoka ya Bugingo bagitutte gyeri nga kye bagenda okukola bakiyita to construct the evidence oba constructing omusango buto that is against the law. Police olwokuba nti omukozi wamwe state mafia tekikkirizibwa kujja mmotoka ne mugitwala ate mugiteeka enaggulu mutandika constructing obujulizi no that is wrong. Ntegeeza public ne family y'omugenzi yafudde bagenda bakulyetingira omusango mutamanyinako ng'ate already ye Bugingo yatempalinze n'obujulizi atya kyekisookera ddala kye tuyita crime scene ekifo ewatuuse enjega kasita kituukawo tewaba muntu yenna akkirizibwa kukwata kusaalingira mu kifo ekyo kisibwako kyekisookera ddala. Ekyokubiri mwenna abavuga emmotoka mukimanyi si bwe kiri emmotoka eriko mu maaso mu mbiriizi n'emabega kati mu nkola ey'abatemu abatemu bano ab'Uganda bavugira ku sayidi B waliwo akuva mu maaso n'akuva emabega tuli ku forensics waliwo omutemu akuva mu maaso n'akuvaawa n'akuva emabega nga tageti yaabo okusookera ddala omutemu ne bambabula muvi zonna ze bazanyi kyobula nomugende nti afune ba scripture writers bamuwandiikire omutemu yenna akyaba asookerako ddala kyasookerako kuba asooka kuba dureva bw'akuba dureva emmotoka neyimirira emmotoka bweyimirira n'alyoka afuna kyayagala mukitegera bulungi nnyo omutemu yenna asooka kuba dureva bwe batakubye dureva bakuba mupiira kyovula ne poliisi bwe beegoba ekuba mupiira emmotoka eruzinga ebalansi egwe bakwate gwe baagala. Are we together? Nkiddamu abatemu b'e Uganda betumanyika baze batta abantu bano omu aba ava mu maaso omulala ava mbega nti ni keesi ow'omu maaso nga ow'omu maaso ekireesa abo abatemu bana babiri ow'omu maaso oli ava mu maaso aba ayina ekifaananyi ekituufu ani atudde mu maaso ani driver ani atudde mu ntebe ya co-driver kyekifaananyi ky'oyo aba ava mu maaso oyo omutemu abeera ku booda kati ono omutemu ava emabega aba ali mu kumonitalinga in case omuntu gwe baagala bwaba si yeddule oba siko pilot aba atudde mu ntebe y'emabega kati ow'emabega bamuwa sigino nti kati wano mu si yedduleva ate si yali mu ntebe y'omu maaso ali mabega n'abbo waaki n'abbo w'emabega. Kati mukulu ku kino kyonna ekikyo tewali kirakikirawo tuli mu forensics. Mukimanyi bulungi nnyo nti n'omugenzi Isma Olakisesi Kaweesa ani biki byonna emmotoka baazitulaga nga zirina empompoga z'amasasi mwe ziyise. Omutemu bw'aba akuba ng'agenda kuba ng'akozesa mu maaso wano ku ndabirwamu y'omu maaso nga suspect gw'ayagala oba target gy'ayagala emmundu agitumiza ddala mu ndabirwamu waba agenda okuba endabirwamu y'emmotoka ya Bugingo eri intact erimuwadde ekituli ky'essasi ku sayidi eyiye ne sayidi y'omugenzi endabirwamu zonna ziri intact tewali kyakoze eki kyakoleddwawo. Tugenda mu maaso emabega walamu teri wadde yakubye essasi tugenze mu sides ya left ya driver ne ya co-pilot bagambye emmotoka bakubye omugenzi amasasi 13 si bwe kiri nti yes mu kuba amasasi
gakubwa nga bakyogera si bwe kiri yes bakozesa mundu ki tewali kibuuzo kiddibwamu emundu ezisinga obungi mu Uganda tukozesa Alexander Kaliskonova na musanvu muje muyita AK47. Ebyo nno si bigambo bya mukutu guno gwa Jika Media wabula bigambo bya mukulu Lumbuye abadde awa endowooza ye ku incident eyatuukawo ku lunaku olwokubiri ssaawa zaali 5 ez'ekiro omukulu Pastor Bugingo we yakubibwa emmotoka ye bwe yakubibwa amasasi era nga ye driver eyali amuvuga yafiirawo mbagirawo wabula ye Pastor Bugingo ye teyafuna nnyo buvune era yakwata ne dereva n'amuvuga n'amutwala mpaka mu ddwaliro emulaga okusobola okulaba nga ataasa obulamu bwe. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera nga bawa endowooza zaabwe ku incident eno eyatuukawo era nga ne Lumbuye y'omu ku bo abo abavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe kuba oyo buloga ebintu bwe biti aba ateekeddwa okubyogerako. Saakatambi ako koolabye kabadde ka Lumbuye ng'atuwa endowooza ye ku kikyalowooza ekyabaawo ekituufu era lwaki ekyabaawo. So ezo si ndowooza zaffe ng'omukutu ogwa Jika Media wabula ndowooza za Fred Lumbuye ye ng'omuntu sekinoomu. Si ye yekka, abantu bangi ab'enjawulo bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe era olundowooza olunaku lwaleero ngenda kubeera nga mbaleetera obutambi bwabwe abantu ab'enjawulo. Buli omu ayina endowooza ye, buli omu awa kikyalowooza ku incident eno eyatuukawo. Nga bw'owulidde Lumbuye, ye Lumbuye ayinamuko okuwakanya ku incident eno eyatuukawo ng'agamba nti birabika eno stand tebyali bya ddala. Nkugambye endowooza za Lumbuye ye ng'omuntu sekinoomu wabula si ndowooza za mukutu ogwa Jika Media. Fano tuliwo kutuusaako mawulire gookya kukubeeza nga buli kaseera obeera updated ku biki ebiba bigenda maaso mu ggwanga. So video gy'olabye ebadde ya Lumbuye nga atunnyonnyola n'omusumba yennyini olunaku olw'eggulo yavuddeyoko mu mawulire n'ategeeza nti yali safe, talina buzibu bwonna era abantu abadde beeraliikiridde nga balowooza nti oba omusumba yafunye obuzibu, nedda omusumba ye talina buzibu, ali okay. Y'omu just driver ye ataasobodde kuwona, driver ye amasasi gaamukutte era musajja wattu teyasobodde kuwona. Bagenze okumutuusa mu ddwaliro nga biwala ttaka era bw'atyo bagenze omutuusa mu ddwaliro nga musajja wattu yassizza dda ogw'enkomerero. Ye twongera okugamba Mukama Katonda omwoyo gwe aguwummuze mirembe era ne famire ye ayongere okubeera nga ate munnange nga agigumya. Ne poliisi era olunaku olw'eggulo yavuddeyo nebeera nga ate efulumya statement ku incident eyo eyatuuseewo era ne bategeeza nti okunoonyereza kukyagenda maaso. Bo obutambi bwa CCTV kamera ezabadde around ekitundu ekyo bamaze okubufuna era bali mu kubwekenneenya okulaba nga bafulumayo n'ekituufu kye ekyabaddewo era nga bategeezezza nti essaawa yonna bwe banaaba bamaze okunoonyereza bajja kubeera nga batulaga ki ekituufu ekyabaddewo, bajja kubeera nga batutegeeza ki ekituufu ekyabaddewo. So poliisi ekyali mu kukola okunoonyereza okusobola okulaba ebintu bino byatuuseewo bitya. Wabula bagambye waliwo abatamparinze ne crime scene ne babuzaabuza obujulizi okugeza ng'ebisosonkole by'amasasi byo tebabisanzewo, basanze waliwo ababiggyewo edda. Ekitegeeza waliwo abatamparinze ne crime scene abatannategereke kuba abadde bantu ba bulijjo bano ababadde around ne bajjawo ebisosonkole by'amasasi oba abatemu bennyini be batamparinze ne crime scene kuba n'abatemu bennyini basobola okutamparinga ne crime scene, basobola okubeera nga babuzaabuza obujulizi, basobola okubeera nga bawa police ad time okubeera nga ebanoonyerezaako, sinakindi okulemererwa okubanoonyerezaako wadde nga ne bwe banoonyerezaako tesobola kubeera nga efuna information entuufu. So police mu statement yayo yagambye waliwo abatamparinze ne crime scene
okusobola okubeera nga babuzaabuza obujulizi era tebannaba kulabika nga bategeerekeka naye nga poliisi eri mu kukola okunoonyereza okusobola okubeera nga bazuula kyekituufu ekyabaddewo naye nga ye driver bambi yafudde. Twongera okusaba Katonda omwoyo gwe aguwummuze mirembe era bagambye abawa kuziikibwa olunaku olw'enkya enteekateeka zatandise ye driver agenda kubeera nga aziikibwa era pastor avuddeyo n'ategeeza nti ono teyabadde just driver wabula ono yabadde mukwano gwe nfanfe ng'ovuddeko kubeera nti mukwano gwe nfanfe yabadde mukadde wa kanisa ekitegeeza nti yabadde mmemba wa church eya Pastor Bugingo abadde yafuuka mukwano gwe nfanfe ng'ebiseera ebimu yamuvuga nga yekyaliwe ow'oku lusegere ono eyafudde. Ezo endowooza nkugambye ez'olabye mu vidiyo eyo ndowooza z'omukulu Fred Lumbuye si ndowooza za platform eyajjika media era bangi bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe. Olunaku olwaleero ngenda kubeera nga nkuzikuleetera zonna twalabye ne peng naye yavuddeyo naawe endowooza ze n'abalala bangi nnyo tugenda kubeera nga tuba kutuusako wano kujjika media. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media wabula nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge twelabira kutaninga on notification bell yo. Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onawuna toka skippinga kubanga engiri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mbaagalize olunaku olungi akuume atakuumira mpeera naye mbadde nkusaba vidiyo eno gimpeere like weekuumire kujjika media. Amawulire agakabi agokya agakagwawo tukyagaleeta mu bungi nnyo ddala. Kale mubeere bulungi mweraba.